Nyabo webale kugyekuumirako musajja wa Kabaka biri mu Yematovu Munnakalungu Munnabuddu zikalidde mu programu eno olutindo okuyunga ku nsonga nnyingi. Tubaweereza tusinziira wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka bwa Buganda Bulange Mengo. Ekizimbe Masengere kwe kuli BBS Terefayina eno emyaka 7 bweddu nga tubaweereza ate tweyamubaweereza mu bwesimbu ate mu ngeri ey'ekikugu. Programu eno olutindo ndeeta ensonga nnyingi naye nga zonna ziggattako ng'omuntu abantu bo b'obeera nabaawo ekitundu kyo n'eggwanga lyonna. Olunaku olwaleero ngenze mu Airtel Uganda. Airtel ng'ekitongole kyankizo nnyo mu ggwanga lino Uganda naddala wano ate mu Bwakabaka bwa Buganda kyankizo nnyo. Kinajjukirwa nti emisinde gya Kabaka egy'amazaalibwa Airtel Uganda. Bwe tugenda mu mikolo egy'Obwakabaka amasaza kaakano gagenda mu maaso Airtel Uganda egalimu. Airtel Uganda wabwetabeera mu Uganda wano naddala wano mu Bwakabaka anti Omuganda aga nti akuwagoowa naffe tugyekutte naawe andaba beera ng'olina omukutu ogwa Airtel Uganda ate ng'ali mu bufumbo obulungi nekettu eggumidde. Nina omwami wano ayina kyazze nakyo olw'okuba Airtel Uganda nnene kaakati ate esuumuuse ate neeyongerayo. Tubadde tukwata essimu zino nga bwe muziraba tukolerako bingi naye ate mu tekinologiya ow'ekikugu ow'ebyempuliziganya essimu eno ekola bingi ng'ogyeko kubeera ku WhatsApp, TikTok n'ebirala. Naye ate Airtel Uganda etuseseetudde tujjaawo essimu eno mu ICT n'ebaako kyetongerako mu bya bizinensi, bya kusoma, bya bulimi, bya bulunzi. Airtel ate eyina ekyenjawulo ng'ogyeko okubeera obubeezi ne smartphone. Kaakati ate eyina ebirala bingi by'olina okwerowooleza, by'olina okwefumiitiriza. Naye lwaki byonna ebyo mbyogera kaakano nga ndi ne muzzukulu wa Loomwa musajja wa Kabaka ono enjasabiggu eyeddira endiga atamala galya nnyama ya mbuzi Yekingi Robert kitunzi mu Kampala wano naddala mu Kyaddondo wano. Sebo nsanyusa okulaba. Uli otya? Siri wa kitiibwa yala ku ngobya Mmengo. Ye wali ozzeeko wano? Mirundi mingi sebo. Ekitiiza wano si wapya? Wanoka. Wanoka. Owulira otya ng'empewo zikufuuwako wano? Era bwe mpitako wano nga mmanyi ebyange biteredde nakwata ku kijja kuba kirungi. Kubanga buddako eka. Era Abaganda bagamba ebiremye gendako eka. Gendako. Nange bwe nzijjako wano. Weddira ndiga? Neddira ndiga. Tomala galya mbuzi? Era sigirya okujjawo nga tugitidde ka. Bwogirya obaaki? Wange. Abatulaba n'abatuwuliriza babuuzeeko. Abatulaba n'abatuwuliriza ntwala omukisa guno okubalamusa ne mbagamba mbu nno muli mutyero era mwebala gye mutuusaako engalo naye ekisinga byonna byonna Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo atukuumye kubanga bwonna bwonna buba buyinza bwa Mukama ne bututuusizza wano. Amannya agange nga mugawulidde mpitibwa Kingi Senkumba Robert nga ndi kitunzi mu Airtel mu bendobendo lya Ssaabasajja ery'e Kampala mu kibuga ekikulu Kyaddondo. Sebo nze nkwataganya ebintu ebyokutunda nange nengamba kampiseeko olubu lw'ekigere aye tunyumyeko ne Terefayina ya Ssaabasajja Kabaka. Amiina ennene. Emyaka 7 nga Terefayina ewe. Amiina ennene. Era tuli ku ntikko ye ate Terefayina. Terefayina bingi ebigenda mu maaso mu byempuliziganya. Kati ate yo Airtel Uganda neebanga etujunye buli ekijja nga kiseseetula obulamu bw'omuntu obujja wano butwala ewalala. Airtel yo neetubeererawo. Airtel yatuleetera essimu eza smartphone ne tuzikwata tetutandika WhatsApp, Facebook, tutoka tuli ku TikTok, tulina ku ki naye ate smartphone eno Airtel mulina bye mutulowooleza oluusi
mu information technology ogenda okulaba nga sikuba bukubi simu nakulaba video ogenda okulaba nga ate simu eno gusobola n'okuba omulimu gwennyini n'okola ng'osinzidde wakaawo bwesigamye piro board ddala ekyo kyogerako ki mbawanye nnyo okugamba omezze oba n'okola ki kyesijja kwogera naye omwaka emyaka egiwedde nga mu 2018 twalina engombe yaffe egamba smartphone network. Yes. Smartphone network yali nyangu buli kimu ng'era nyangu okukozesa ng'era eri ku ssente ezeegasa buli muntu yenna gye yasobolanga era yakola olutindo nga egatta famire egatta abantu ab'ebika ebyenjawulo bonna famire ab'enganda ab'emikwano n'ab'ebweru ne ku forum nsooka tukomaawo ng'omuntu ekkuumi nga kyekimu n'omuntu ali wano emmengo ali ekabaale ali ekaseese kati nga bw'olaba mbu nno Airtel eringa muzadde era erina okulowooleza abantu okusinziira ku kiriwo gye buvuddeko eyo twateekawo akapulogulaamu aka Uganda ekwagadde etya ne tuteekawo abantu pulogulaamu ey'okwekwata akatambi n'okaweereza tulondobemu asinga bwonna buyiiya bwa tulondobemu asinza tumusindike ku mutendera oguddako ogw'okuyiiya n'okuyimba tulabe ng'afunamu ekigulira amagala eddiba kintu ekyo kyakola bulungi era kyatuzibula amaaso ne tuseseetuka okuva ku smartphone network ne tuteekawo okuteebereza okulimu obukalabakalaba okulimu obuyiiya okulimu okwagaliza tugamba okwefumiitiriza tugamba kiba kitya ng'essimu eno kiba kitya a reason to imagine kiba kitya kiba kitya ng'omuntu akomye bukumye kwata essimu ye kiba kitya bwe buyiiya bukalabakalaba okw'omunda okwebuziba tukiraba nga omuntu tajja kubaawo bikwata simu ye tulaba nga ensi gyegenda etambula era waliwo ekigamba mbu enswa bwekyusa amaaso gwenaawe okyusa nvubo kyekiswa bwe zitunula eno naawe ogamba ojja okulegera kati ne tutisalawo ntugamba reason to imagine essimu eno tajja kusigala kukwata bukwasi banga kati ogenda okulaba abantu ennaku zino bakola obuzannyi bwa TikTok ogenda okulaba nga bagifudde survival ekigambo ebiwa nti byafuuka bya Luganda survival Facebook YouTube abantu basasulwa ate nga basasulwa Airtel lwe lutindo kyekyamani ekiri mu kinusu ekyo kigamba a reason to imagine nga wagula essimu y'okkuba n'ate nga yefuuse ekibbo ekinakuleetera enseko waka a source of income kyekyo ekinusu ekiri mu kagamba a reason to imagine. Weewaawo oli ku BBS Terefayina ndina omukulu ono Kingi-Senkumba Robert kitunzi okuva mu Airtel atwala ebbendobendo lino erya Kampala. Mukulu Senkumba, ensonga eyo nnyini gye tuliko, essira lwaki Airtel Uganda eritadde nnyo ku bavubuka? Lwakuba nti omulembe gw'abavubuka omulembe omutebe gw'abavubuka kubanga buli kyeyiya abavubuka bwe basooka okutambula nakyo. Taata wange nno nkubuulire Airtel nagambye mu muzadde era omuzadde bw'oba omuzadde kikakatako okulaba ng'otemera abaana b'empenda. Mu Uganda muno abavubuka bakwata ebitundu 53 ku 100 buli bwolaba abantu 53 babavubuka. Kati Airtel erina okuba nga eteekerateekera abavubuka abo kubanga era be balimu ebasingamu obukalabakalaba obuyiiya okufuula ebintu ebibyo okufuula bitudde bavubuka omwo. Kati nga Airtel neraba nga abavubuka abo bwe nabakwatako ebakoledde kibagita a reason to imagine survival. Airtel etaddewo olutindo olulaba nga abavubuka mufo kyokugamba bakolako nakiri erabe nga Airtel yafuula mikwano gyabwe
nga essimu gye bakutte tebafuula bufuuzi mbusimu okuba bukubi kwekuba serefi ng'essimu gye bakutte nga gufuuse omuzinzi ogw'okulaba nga bafuna ekigulira amagala eddiba. Weewaawo. Kaakati mu bavubuka omwo mwennyini nteekateeka ki gye mulina n'ebasuumuusa bajje wamu okubatuusa product sales? Product tulina nnyingi. Empya ze mwakaleeta ennaku zino. Product tulina nnyingi. Kuba nnyingi naye oyinza okumenyayo nga zino. Naye abavubuka tubayambako tutya nga tunnatuuka eyo. Abavubuka tubayamba kubanga ebintu bino ebirimu tekinologiya kiringa kulima kambugu. Olunaka kuyamba. Tugenze okukiraba nga kisobola babeerera ekizibu ne tuteeka ne tusaasaanya empeereza yaffe buli wamu. Ne wano we twogera otambula entabbiri ng'otuuse ku kibayita edduuka lya Airtel oba kye twandise service center mu Ndeeba weeri ne ku Lubaga Road awo weeri. Ogenda bugenzi n'otuula n'ogamba bwe nalabye ku kitunzi nga nnyonnyola kino saakitegedde bulungi naye ggwe mpisaamu nsobole okutegeera obulungi ekintu kino tukikola tutya. Tuteekawo service center zaffe buli kimu ekikwatagana ku mpuliziganya ey'omusajja Airtel ogisanga awo. Era waliwo abawala abalungi n'abavubuka abalungi basobola okunyonyola ekintu ekyo. Kati nga nze ku kibuuzo ky'ombuuzizza mbu Airtel ereese biki? Airtel ennaku zino muleeta bingi ne bitusukkanako obu. Tulina kye tuyita smart plan. Era nga bw'okiwulira ite smart plan nga kiva ku muntu kyayagala kyakozesa. Bw'ogamba mu nze nja kwewanika tukkiriza okwewanika. Bw'onagamba neewaniseeko ekiseera ekimala kate kannese gye bayita downgrading era newesa upgrading tugikukkiriza. Kati naye eyina bingi ebigasa. Nyangu nyina byenyiga nyangu nnyo ojja kugenda kutuukawo nyangu nnyo bw'obanga ozzeeko tekikwetaagisa muganda wo bw'aba talina naye ate kumuteekako. Kuliko ekibangirizi kyatugabane nakyo ntera okukalaba bwenti options tugabane. Bw'oba ogenze ng'ogenze kati ng'eyo mu kyalo ndi waffe Kalungu wala nnyo ng'ate ekiseera obudde buzibye kubanga ne Kalungu naye waliyo amaduuka genkugambye nga bagasibye bakiro tosobola kuvaako. Tusigazaako gye tuyita booster package. Bw'oba sente ziweddeko tosobola kuvaako. Bw'ovaako osobola okusigalako obudde bwe bukya bw'ogenda ogamamu nzizaako omukyuzi ate ne tujjako ogwaffe gwakozesezza ate ng'omaze okugabirako ne bano. Kwegamba yo smart plan eyo nyangu nnyo eri convenient nyangu nnyo ne bw'obeera mu ddiiro lyo mu ddiiro lyo mu ofiisi yo mu kisaawe oba ogenze kulaba mupiira nyangu nnyo. Nyiga ki? Onyiga akamunyenye otyo sita 10 kiramba akamunyenye n'onyiga omukaaga n'akadaala oba oyiseewo byogere muzungu abavubuka babyanguyira omuzungu star 100 star 6 hash nereeta options zonna gwe neweeronderako ereeta menu gwe neweegerere ne menu nayo kyafuuka kya nereeta weegerere ekyo nakyo nkiyiza weegerere amiina. Kati ogenda okulaba bintu ng'ebyo Airtel wegamba terina gwerimesa. Weewaawo Kwegamba tubaweereza okusinziira mu bwetaavu n'okwetaaga kwe tulina ng'ate tumaze okuteeka ekintu kyewandiyise okuteeka consideration mu budde bwammwe okulaba nga buli kye tuleeta kibayamba ate ku ssente ze tulina. Weewaawo kaakati awo wennyini muweegerere oyo menu emiganyulo atulaba ku BBS Terefayina yakatandika obitegeera ali ewaffe ekyamuliibwa eri ebwasandeku eri nabutongwa yakatandika obitegeera benefits of subscribing to this package. Benefits era mbadde nzogeddeko neyongera ottaanya emiganyulo naye abantu balimu nnyo munfunirawa anti nfunirawa ya ssente ntono kati nfunirawa era twagenze ntugamba mbu mu Uganda mulimu ababede ne bamufuna mpola. Kati ku smart plan eno bw'oba oyagala era okubeera upgrading era onyiga ka sita 10 6 6 hash no upgrading
ne bw'obanga gy'oli osobola okugamba era kanziremu nyiga bye nkugambye nkole downgrading kati bwe mulo kinyiga kyangu nnyo 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 bw'obanga gwe akinyize bw'olina ssente tekigaana kugabirako munno n'ogaana naawe kangira nkuwaako ku mukyuzi naawe okubire obudde bunaakya bw'onaafuna onanziriza oba onaakunnumba ne kyenkuwadde ate n'ekirala omuganyulo ogusinga bannange tugenda ne tuba nga tugenza okuziika enkuba netukwatira eyo nga twagala okugamba bannaaye leeta kino baleeta kino ate sente ziweddeko muli mikolo onyiga bunyizi ne tukusigazaako kubanga ofuuse munnaffe oli munnaffe era onyiga eno sita 10 mukaaga n'ogenda ku option n'osigalako kati awo mu option kagambo kikendaba ojja kulaba akagambo ojja kulaba akagambo ke bayita nsigalako ntya tuline mwene beerako nkalaba beerako tovaako totawaana naye era kubeerako n'omuwendo gukubeezaako nomanya nasigaddeko omuwendo gwa siringi 15,000 nembeerako nenzigusa ekyakakadde nenzigusa ekyakakadde gwe mpangudde ali ku BBS Terefayina ndi ne mukulu Kiyingi Robert Senkumba kitunzi omu ku bakitunzi kubanga Airtel era bakitunzi bangi naye ate ono yali mu Kampala wano mu bendo erya Kampala bino byonna byetwogerako nina okukyusa simukaadi nedda taata toyina kukyusa simukaadi ate ngaokyusa yaki okujjako waliwo simukaadi ezedda ezalingako tuggi kati Airtel okusaanikira Uganda yonna twapugrading nga tuli ku mulongooti ogwa emisinde eyayiriyiri wetwandiise foggi kati ogenda bugenzi ku service center n'2,000 ezigula simukaadi empya osigala ku namba yo ne bakuweeya foggi bwe bu message mbadde muweereza ya foggi kubanga simukaadi egula 2,000 n'ogula simukaadi buli kimu kyo ekiri ku simukaadi ekisigalako egyo bayita upgrading ku simukaadi gy'ogenda n'endagamuntu bweba yiyo ogenda bugenzi n'endagamuntu ne baku upgrading kuba nakufaana system nga mwoli kati olwo buli kimu kino okola kikole naye nga kino nakyo tekibadde nnyo ku mulamwa gwekyo newankwadde kizzeemu kubanga era tubakubiriza ensi nga bwegenda ekula tusigale okutambula n'ensi n'omulembe tuba kugambye mbu luli essaati bwayambalanga ya mikono miwanvu yambala emikono emiwanvu atutekeko ekooti kituufu kyetugamba genda o-upgrading simukaadi yo ogijje ku 2-3 ogitweke ku foggi kubanga kyabwereere olabuguzi simukaadi kaakati omuntu yenna munnayuganda atulaba ali gyali abadde n'akasimu ke ffe bwe twakazaako katooki yaguze smartphone bino byonna byetwogera ebya Airtel abyagala olwedde layini yagirina ya Airtel atandikirawa kati nekyo kirungi nonkate kibadde kuno naye nja kikuddamu maama wange buli agula smartphone nguze smartphone musajja Kinja abadde ku Terefayina sijja kusigalira awo Airtel emwebaza yes buli agula smartphone ko muyina neziri ku promotion buli agula smartphone yes tukubiriza genda ku dduuka eriko ekigambo Airtel Service Center smartphone yo dire esimu gije mu katoji kiteeke mu smartphone yes njitaddemu nkyaginze Airtel jjana kuwa byosookezaako kola oyo data jjako asooka jja kuba wabwereere ne buli kibu kijja kuba kyabwere ennaku kumpi zisooka bw'otaba tegendereza nnyo basobola nokuwa nga oli mukozesa mulungi n'omwezi gwonna osobola okuba nga data ajja kuba wabwereere era njagala okikole ogenda okizuule ng'otuuse ku mulamu awo gambe baŋŋambye mbu nze no smartphone yesoose bulamu bwange ne simu kaadi yange eno giteeke mundabe oyo omwami n'omukyala g'onaasanga ku dduuka ajja kukuyamba okuactivatinga buli kimu ekyetaagisa ofune ekyobwereere data otandika okugenda ku TikTok ogenda ku WhatsApp era buli kimu bajja kikukolera
kubanga ekyo kye tuyita solution centers zaffe. Mbadde njagala ekintu ekyo nebankwali tekibadde mu kino bakikole buli agula smartphone Airtel mwebaza bwetyo kubanga ogenze noyogera ebirungi bino byonna naye ng'obituukako amangu olina kuba na smartphone olina kuba na smartphone obeere ne kali a reason to otandika okulowooza nga weefumiitiriza ebirungi. Ali ku BBS Terefayina ndi ne Airtel Uganda ng'ekitongole kyonna ffenno tukyenyumirizaamu wano ng'obwakabaka. Ki kye tutafunye mu Airtel bannange kinga mwatwagalayo mu masaza mwemuumu mu misinde gya kabaka mwemuumu bwe tuba n'emikolo katugenda mu matikiri hasatu mu lumu yonoobaayo nze ate wano bantumira omwana ye mu mupiira mwakola mutya omupiira ffe tulina engabo ab'endiga ikoze era mu nsonga eyo ntumiddeko omukubiriza w'ekabuli mwami Kajoba w'effumbi endiga tezannya mutumiddeko mwami Kajoba nkutumidde era at least ntumiddeko kwekaka endiga tezannya ffe tulina engabo tudde ku byendiga tusigale ku bya kakati olina akatale keka mu ddakiika tukyanyina eddakiika nga 2 kitundu akatale keka byoyagala okuttaanya nze nyinza okuba akatale keka lwakuba ndi wano mu mboga ya Ssaabasajja Kabaka yes ebya Airtel kizibu okukozesa ekigambo kabaka nga ndi wano naye obusukkulumu kankozesa ekigambo obusukkulumu n'obutalemwa yes obusukkulumu n'obutalemwa bwa Airtel buli ekikwata ku kyempuliziganya Airtel yeewaayo yasukkuluma buli ekikwatagana ku ekya empuliziganya ebyessimu katwava ku byessimu tudda n'omukutambuza ebifaananyi n'okwogera n'ebifaananyi okusoma okukola ki ng'osomera ku ssimu okumonitalinga kamera ewaka media akola ki ekikwatagana ku mpuliziganya Airtel yeewaayo okuba ekiddibwamu kyammwe yasukkuluma si yasukkuluma kubanga bwegaba yasukkuluma esobola okuba nga ayekera naye esukkulumye buli lunaku twongerako era tujja kuyiyiza abantu kyo kyennyini kyebaagala kubanga osobola okuba onogala neerumonde yampomera nga nkyali muto naye kati bwe nnakula njagala matooke mutuwola ne kasente emmotoka esise amiina ennene eyo byonna tubikola noola n'omuntu n'ayiwa amafuta n'asasula oluvannyuma tubikola n'ova owabye engowo yandikuliridde era kati tujja nagiwa erinnya mbwe mponyeza engo omwana nadda ku ssomero gwadde babanja ng'okozesa Airtel nga sinnakusiibula eri bannayuganda bonna nankubadde oli wa bendobendo erya Kampala obubaka bwo nga gwe kitunzi atwala ebbendobendo lya Kampala eri bannayuganda bonna ng'oggyeko n'ensonga eno gye twogeddeko eyonaku olwaleero. Obubaka bwange buli twewale nnyo abakozesa erinnya lyaffe totwonoona kubanga abantu ennaku zino bayiyiza mu bannaabwe mwewala abafere abalaba ekyo leka kwefuulako yennyo tuuka we tugambye kubanga obuweereza bwaffe twabubunya Uganda yonna amaduuka gaffe weegali ate kyekyokuddibwamu kwammwe mwewala abafere ffe tujja kubayamba bwe munaamutwewadde naye ate bw'oba ofunye ekizibu leka kusigala mu nnyumba bala kusigalayo gy'oli tutuukire tukuyambe kubanga ate oluusi tubawo ennamba ne muzikoppa obubi ne mugamba mbuno ennamba eyo mwe mwagimpa mwewale nnyo nnyo abakubira essimu mb'owangudde era omubuuzanga nze seetaba muzannyo gwonna mpangudde mubeere bakalaba ng'abaana b'emisota nga mufunye amasimu ago muleke kuferebwa kubanga abantu ba Uganda bonna bagezi buli munnayuganda mugezi ate ayagala kuyiyiza munne naye nga ffe Airtel twewaddeyo tujja kufuuka ekyokuddibamu kyammwe wonna ekikwata ku byempuliziganya ayi Ssaabasajja Kabaka Buganda awangaale. Sejja kusukkakaawo ye muzzukulu wa Lwomwa Kiyingi Senkumba Robert okuva mu Airtel Uganda nga ekitunzi omukulu atwala ebbendobendo lino erya Kampala. Ensonga zayogeddeko nkulu nnyo tweyambisa essimu eno ng'oggyeko bye tugikozesa ebya bulijjo naye mu byonna tova ku Airtel. Ffe tugamba nti akuwa gwowa. Airtel etuwadde etubeereddewo etusuumuusizza naffe tutambule nayo ate tusukkulume. Nze musajja wa Kabaka 20 Matovu nkwagaliza akaseera kalungi
katugende mu pulogulaamu akalaaca. Ayi Katonda kuuma empologoma ya Buganda. Amiina.